wetegereza ekifaananyi kya Kyagulanyi Robert Ssentamu ne famire ye basanyufu. The family talks a lot about somebody's life. Abasajja bali mu bulamu obweyagaza. Video eno gikoledde abantu mwenna bamazeeko omwaka nga mulimu kwasaamirira nga mukola ebyekisiru n'okwonoona obudde nga mwerabidde nti waliyo omusajja akutte ekigera mu ngalo ze, waliyo omusajja akutte obudde mu ngalo ze n'okubalirira obudde obukozeemu ki, because time is money and profits. Katonda ye nannyini magoba ayigiriza emikono gyaffe okukola amagoba. Omwaka guno okoze eki? Abasajja balina ebifaananyi bakoze embaga. Waliwo jjo gwe nalabye wa Nuupu ng'ali mu kuwayira. Zaake yakola embaga, Mufumbiro yakoze embaga, Bigirwa yakoze embaga. Finally ng'omwaka guggwako Kyagulanyi Robert Ssentamu afulumiza ekifaananyi nga musanyufu ne famire munabaddemu simayiro. Gwe wali weekubizaako ekifaananyi ne famire yo ng'ogikuŋŋaanyizza wamu. Bw'aba oli asobola okukuŋŋaanya famire ye n'aba n'akamwenyumwenyu ku nkomerero y'omwaka, gwe nga tosobola kukuŋŋaanya baganda bo naawe n'ennyoko ne mwekubya kifaananyi, kitegeeza waliwo ekikyamu. Ekisooka mugamba nti Museveni eggwanga limulemye, gwe famire yammwe ng'ebalemye. Bantu bameka abalina famire ezirimu enkaayana z'otalabanga nako. Ebyalema kitaawo ne Museveni bimulema. Ekyokubiri, abasajja bano be mugoberera basajja basanyufu, bakoze embaga ez'ebbeeyi. Waliwo omuntu akola embaga mu nsembi? Waliwo omuntu asanyuka nga Kyagulanyi nassaako simayiri ennene nga ya Pastor Bugembe mu nsi erimu olutalo? Kitegeeza babuzaabuza ggwe. Kyokka ekisinga okunnuma nti omuntu byawuliriza, omuntu okukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira. Kati omuntu bw'awulira akkiriza n'omutima gwe n'ayatula n'akamwa ke ng'amaze okuwulira. Kati omuntu byawulira ne biyingira mu mmeeme ye, kubanga emmeeme ya Katonda. Kyokka Setaani kyangu okubba emmeeme n'agisuula mu geyeena, kubanga emmeeme gwe mutwe gw'omuntu omuli wiiru, omuli mind ne emotions. Kwe kuli amatu, kwe kuli amaaso, kwe kuli ennyindessa, kwe kuli n'emimwa n'olulimi, era kwe kutusa n'ekyokulya. Ate omuntu atambulira mu maanyi ga mmere. Emmere ey'omwoyo bye bigambo omuntu byawulira. Emmere ey'omubiri eyo gye tussa ku sowaani, byonna biri ku mutwe gwa muntu. Kati omuntu atunda emmeeme ye eri Kyagulanyi ng'amulimbye, mbwe eggwanga liri bubi nnyo. Omwaka nga guggwako n'afulumya ekifaananyi ng'ali bulungi n'abaana be. Bali aba Nuupu bali ku mbaga, emmoloka ziringa mbalaasi, bazimbye ebizimbe basennyonyi. Waliwo n'aba Nuupu abaayogeranga ennyo kati tebakyayogera kubanga baabawa ebituufu mu paalamenti. Kati ekibuuzo, Museveni asigaddeko, Muhoozi waali akyali mutabani wa Museveni, tebannamugaba walala. Museveni mugagga, akyali pulezidenti wa Uganda n'okukuumibwa akyakuumibwa. Kyagulanyi gy'ali emagere. Dr. Tio Nvumya omwaka mulamba guweddeko, nkyaliwo nkyakora. Kati gw'ogasiddwa ki? Gw'oliwa? What is your social position? Because we have 5 zones of life. We have the financial zone, the social zone, we have the financial zone, social zone, physical zone, spiritual zone, and sexual zone. Kati position ez'ettaano oli ludda wa? Emirembe gitandikira ku muntu kati nnadda kujja ggwanga. Emirembe kibayita inner well-being, nti nganze bwe nsiriikira bwe nti mpulira bulungi. Olwaleero gwe oli ludda wa? Bakulimbye ovumya abantu, owemudde abantu, oyasaamiridde, okoze ebyekisiru. Weerabidde nti waliyo Katonda akwata obudde n'abala nti kibalizi muwadde ennaku 365 akozeemu ki? Towadde kimu kya 10, toyambye baavu, teweegayidde Katonda, tosabidde ensi yo, tosabidde pulezidenti, tosabidde bakulembeze, tosabidde famire yo, toyina kyogasizza. Kati embazzi eri ku kikolo. Kyokka omusajja ayogera mu Deuteronomy, kanyibikkule wano. Okulabula bannayuganda mwenna mulabulwa ku apps ez'enjawulo ezigguddwawo abafere ku mitimbagano egy'enjawulo mwe bayita okufeera abantu mbu bawola ssente ssaako n'okutereka nga beeyambisa ekifaananyi kya Hamisi Kiggundu wamu n'erinnya lye. Mutegeezebwa nti Hamisi Kiggundu tawola ssente era talina ssente za muntu yenna z'atereka. Omuntu yenna akugamba nti jangu otereke ssente naffe Hamisi Kiggundu yatulagidde oba nti Hamisi Kiggundu yakikola kya bulimba, kya bufere era baagala kubba. Toteekayo ssente zo, beera mwegendereza. Hamisi Kiggundu talina app yonna ewola ssente oba okuzitereka. Buli app yonna gy'olaba ku mutimbagano ng'eriko ekifaananyi kya Hamisi Kiggundu, abo bafere babbi. Toteekayo ssente zo, bajja kubbira bwereere. Beera mwegendereza. Bw'osoma eky'amateeka olwokubiri olunyirira 11, Bayibuli egamba nti kubanga ekiragiro kino kyenkulagira leero tekiyinza kukaluubirira so tekiri wala, tekiri mu ggulu n'okwogera n'oyogera nti ani anaatulinnyira mu ggulu akituleetere, akituwulize tulyoke tukikole.
so tekiri mitala wa nnyanja n'okwogera n'oyogera nti ani aliwungukira ennyanja akituleetere akituulize tuoke tukikole. Naye ekigambo kino kiri kumpi nnyo ku kamwako ne ku mutima gwe olyoka okikolenga. Omusajja Musa n'agamba mu kyamateeka olwokubiri Deuteronomy 30 starting from 11, laba leero ntadde mu maaso g'obulamu n'obulungi n'okufa n'obubi, kubanga nkulagira leero okwagalanga Mukama Katonda wo, okutambuliranga mu makubo ge n'okwekuumanga ebiragiro bye n'amateeka ge n'emisango gye, olyoka obenga mulamu oyalenga era Mukama Katonda wo alyoka akuwenga omukisa mu nsi gy'oyingira okugirya. Naye omutima gwe bwe gunaakyamanga n'ogaana okuwulira, naye n'osendebwa n'osinzanga abakatonda abalala n'obaweerezanga, mbategeereza ddala leero temulirema kuzikirira, temulimala nnaku zammwe nnyingi ku nsi okugirya. Katonda kyeki kintu ky'okkiririzaamu. Bannayuganda bangi mukkiriza nti Kyagulanyi bire kifuluma mu kamwa ke golodi, ebimu bya busiru, ebimu nga bya bugwagwa. Naye olw'okuba yaloga emmeeme zammwe n'emitima gyammwe n'atwala obudde okubasaddaaka, buli ekifuluma mu kamwa ke mukirya. Kati omuntu atambulira mu maanyi ga mmere gy'alidde, kyova olaba abaddugavu b'amaanyi lwaki balya akawunga, bwe tugenda mu ŋŋumi omuzungu omukube eŋŋumi emu n'ayiika kubanga balya pizza. Kati bw'oba olidde Kyagulanyi, olidde Nuupu, olidde emmere ya Lumbuye, eya Mighty Family, eya Pengepenge, eya Full Figure, olidde emmere ya Yeekolera, ey'Abawemula, ey'Abavuma, eya Stella Nyanzi, eya Kakwenza, gundi awemudde, gundi avumye gundi, n'abatuusa, simanya avumye gundi, Ronizera, simanya Zali, eby'ekisirusiru by'ogobera buli kaseera. Ogenda kuwangaala emyaka mitono, kyokka ekisinga obukulu waliwo Katonda abala obudde. Oyakuteeka ku nsi ng'alina ekigendererwa, buli muntu yasindikibwa ku nsi ng'alina ekigendererwa. Nze ka Yesu akatono ke nzija ne nkubuulira, bw'onvuma bw'ompemula, eggulu lisiiringira ddala obulamu bwange na buli kibi kyange kinzijirwako. Nakkiriza Kristo omwana wa Katonda, ensi kyeva enkyawa nga bw'olaba Yozefu. Abaana ba Yakobo baakyawa Yozefu olw'ebirooto bye n'olw'okuloopanga emisango gyabwe eri kitaabwe, ne bamwogerako ebibi, ne bamukyayira obwereere, ne batuuka n'okumuteeka mu kinnya. Abamu baali bagamba bamutte. Olwa musala amagezi okunzita, musala amagezi okunkola buli kimu, Katonda abalaba, temujja tuukiriza. Kkiriza Kristo leero. Beera fuuka mulokole. Ekigambo okiwulidde leero. Yatula Kristo. Ekigambo abantu babuulira enjiri everywhere. Tandika okuweereza Katonda. Kubanga ekiseera kijja lw'onaafa ojja kunsanga ku mukono gwa Katonda ogwa ddyo nga nsowodde, kubanze sirigenda mu Geyeena. Kana zo bagamba is on the word of God ereeta great results mulamu bw'omwana w'omuntu. Bw'eba terina Romo mu mutima gwo, my dear, my sister, my brother, oli mu kaseera kazibu. Kyali kigambo ekyatonda ensi eno. Kyali kigambo agala bonna be tulaba byava mu kigambo. Twakolebwa lwa kigambo. We are the product of the word of God. Hallelujah. Twazaalibwa na kigambo, tutambulira mu kigambo. Naye olwaleero kasita word of God ebulwa rumu munda mbulamu bwo, kubanga weetisse the cares of the world. Weeralikira obugagga bw'enkya, weeralikira ani anaakuwasa, weeralikira future n'ebeera etya. Hallelujah. Abantu bangi tweralikira n'ebintu bye tutamanyi. Weeralikira Christmas n'alya ki, otanso ogyereka omukono omwezi. Abantu beeralikira banenga nkuze, emyaka gigenda, ani agenda okumpasa, banenga nduddewo okuzaala, abantu mweraliikirira. That's why word of God terina space mu bulamu bwammwe, kubanga mubala. Kyoba olaba tebintu byonna omuntu byafunira bweru wa word of God tebisobola kuwangaala ago mazima genjogera amasengejje baba mugulu ku throne. Miracle yonna etavudde mu the word of God eyo eri fake.